bana tubeeremu n'essuubi nti oyo si Katonda naye muntu nga faafa oba afiirwa. Nze bw'abaayo gy'ali amanyi obulumi bwe tuyitamu. Musajja wuuno atoba kutulabirira n'abaana baffe naye nga naye alina obuvunaanyizibwa obubwe. Naye afuga eggwanga siwulirangako nti atuuzizza wano ayise bannamwandu ayise bamulekwa nti oba abaana babana bawadde basale. Babuulire bakyala ne bwe baba bakugambye nti omwana bamuwadde basale nti bakugambye pasula requirements zokka kikaluba. Naye ng'omusajja oyo gy'ali anywa amanyi nti ffe gye tuli era asobola okumanya nti ensi ebonaabona ku lulwe. Totya omwana wa munno nga nawe ozadde oli muzadde. Pulezidenti wange munaye nkwebaza wamu ne bonna b'otambula nabo kubanga mbutufuga badde maanyigo kulanga abaana bano bayingirako mu masomero. Ffe tetwandisobodde twandibadde tulyeyo nga tetulina abatuyamba. Mbeebaza nnyo madamu Shifula yonna gy'oli ne b'okola nabo. Nze sikoowa kukubira amasimu ate kusaba tonkoowa kuba nkyakuba amasimu kuba nange olusi biba binsobedde naye bangamba kusasula mitwalo 10 likuyamba ebisize bazisobola bannange nga mbawulire ng'omwana alina okunywa. Ebiwoobe n'emiranga ng'abantu bajjukira ennaku olw'okuttibwa kw'abantu baabwe nga 18 Novemba newankubadde bagamba nti ebirwa byerabirwa oba kyerabirwa mugambe omugamberwa takyerabira. Munnange abantu bakyalina ennaku ku mitima era yenna eyalagira abasirikale okutta abantu ku lunaku olwo muganda wange oyinza okugamba nti it was the work of the devil. Gwali mulimu gwa sitaani gwennyini. Naye ebiwoobe oba ennaku nga bw'ogiwulira ku mitima gy'abantu kiba kitegeeza ki? Kubanga tulabye nga kumpi abaabadde bonna Makerere Kavule nga 18 obukulembeze bwa Nuupu nga bugezaako okubeera nti bujjukiza ensi obwetaavu bw'okununula eggwanga. Omanyike tuwa ne Uganda abantu babuuka n'ebyo ebigenda we bijja buli gye kijja nga bagenda n'ekyo ebisigadde nga byonna beerabira bo badduka na sipiidi ya bintu nga bye bigenda mu maaso. Nti ekikolobero ekyakoleddwa jjo bwe wajjawo ekikolobero ekikoleddwa leero kiri nga bakyerabira nga bagenda na kino. Naye njagala okubabuulira baganda bange twetaaga tulina okuteekawo lasting solution eri ebizibu byaffe. We must put a lasting solution to our problems. Kugamba tulina okubeera nga tufuna mangu answer oba tunogera eddagala mangu erisobola okubeera nga lijjanjaba ebizibu byaffe ng'era ligenda kutuwonya. Tuleme kujjanjaba bubonero oba symptoms, tujjanjabe cause ekireetera obulwadde obwo obutuluma okubeera nti ndo butuluma kyetulina okubeera nga tujjanjaba. Kyentegeeza nti we must put a lasting solution to our problems. Tuleme kujjanjaba bubonero wabula tugenderedde ku kikolo kyennyini tukisiguukululeyo bwe tutebaku abantu okusobola okuwona amaziga ago nga bw'ogawulira awo. Kumpi buli yabaddewo bw'abanga yabadde alimu omutima gw'obuntu amaziga gamuzze ebiyengenge byamuzze era ennaku yamujjudde. Ennaku muganda wange yamujjudde. Kakati lasting solution yali etya okusobola okuggyawo work of the devil? Tolina kubeera nga tujjako dictator Museveni. Tulina kubeera nga tujjako dictator Museveni okusinga okulowooza nti tugenda mu kalulu.
okufuna ebifo era ekyo King Saha yakyogeddeko ne babbulogaazi bonna babyogerako ba Fort Soldiers basiba boogera waliwo abantu abamu nga bo ebifo bibasingira okunonola eggwanga okusobola okulitaakuluza ku dictator. Twogera ku kununula emmwanyi nti ba MP bwe batu baagala kulonkinga oba balonkinze dda struggle ogenda mu bantu balwanirire emmwanyi naye ekintu kino nkiwaddeko examples nnyingi ebiseera ebisinga kuba kati bwe tutunuulira debate ku mmwanyi oba olutalo ku mmwanyi nyinza okukugamba nti already Museveni bwe tuli yakawangulako ebitundu nga 8 ku buli 100 bwe tuli essaawa eno naye long lasting solution yali badde yakujjako Museveni nga dictator nti abantu bali badde babannyonnyola bunnyonnyozi nti bannange ebizibu byogera okusisinkana ku mmwanyi kale mmwanyi nti esobola okukozesebwa ng'ekyokulabirako kubanga era abantu tojja kubeera nga ate obakakasa nti nno waliwo obwetaavu oba okujjako dictator nga tewaliiwo by'oyinza kuba laganga byakulabirako emmwanyi esobola okukozesebwa ng'ekyokulabirako naye okulwana okugizza engulu nga Museveni yakyali mu ntebe kiyinza okubeera ekizibu. Solution yandibadde yakusigukulula kikolo Museveni era abantu balina kubannyonnyola nti leka tujjewo Museveni ebisigadde byonna bitereere emmwanyi zigenda kutereera eggwanga kubanga alifudde ng'ekisibo kye Museveni eggwanga alisifudde ng'ekisibo kye waliwo mukwano gwange omunnaddiini yabadde annyonnyonnyola ku Museveni nga nti Museveni eggwanga alifudde ng'ekisibo kye kubanga nti omuntu wabeera n'ekisibo kye katugeze eky'ente oba eky'embuzi ekisibo ky'embuzi ajja kgenda agambe bugambe nti eyo embuzi leero tugirye kati Museveni yasalawo ku maziga ago g'owulidde oba agabadde Makerere Kavule wali ku kitebe kya Nopu nga 18 kiraga nti Museveni yasalawo ani afa ani asigalawo era ekyo yakyogera naga nti NRM yesalawo ani afa ani akola kyani ani awangula ani atawangula byonna yabyogera nga tuwulira mu maloboozi ge kakati ogwo mulimu gwa sitaani gwennyini gwaba yeetisse kati gwe munnange oba okyawagira naye gwe kyoba omanya nti naawe enkya lujja kuba lulwo gwagenda okubeera mu maziga agafaanaganako bwe gatyo 18 Novemba ebyakolebwa byonna byali tebyogereka kubanga Museveni talinaawo buyinza nti yalina eddembe ng'omukyalo bwabadde agamba awo Museveni talina buyinza butta nga ye bwe yeenyumya nti alina obuyinza obutta alina obuyinza obutsalawo ani afa ani atafa kubanga naye ajja kufa n'abantu be bagenda kufa naawe awagira nti abatte nti ajja kubatta nnyo naawe era ajja kumaliriza akusse kubanga bagamba nti engo ne bwebeera yakiggwa muganda wange sewambuza agibendegera engo ne bwebeera yakiggwa nga mugamba eyo ngo yaffe eyo yawano muganda wange njala bwegiruma weesanga nga embuzi gyebadde emanyi nti yaawo era bulijjo gyeyitako gyeyeeyisaako nga etasobola kugirya mukubayo yakiggwa era ejja kugirya kati ne Museveni nammwe ajja kubadda ajja kumaliriza abasse mu ngeri emu oba endala kubanga mmwe mulinga busubi enge ebbiri bwe zirwanira kati kyonna kyabaalwana nakyo ekyagala omutwalako entebe mwe busubi mmwe ababonaabona era mukala ne mufa n'abakutulayo ajja kubadda. Tulina okuddayo ku moral and spiritual board buli omu yeekube mu mutima ffenna twekube emitima gyaffe era njagala omanye nti gwe nga munnayuganda toli menti kubonaabona nti oboneebone
Uganda eno Katonda yagituteerawo nga tusobola okubeera nga ebintu ebimu bitutuusibwako batubyetuusaako indirectly oba directly, naye era weesanga obulamu at least si bukalubo nga bwe bagezaako kubeera nga batulaga. Kati bw'oba olina kye weetaaga nga mu butuufu olaba waali badde okifuna, kati nga eddagala mu ddwaliro aga gavumenti oba eddwaliro lya gavumenti, oba oluguudo olulungi, oba omwana wo okubeera nga tasomera wansi wa muti ng'afuna ebyenjigiriza ebirungi, kuba ebyo kati bannayuganda oba oli awo bye tulina okuba nga tubagamba. Naye nga ebyo nabyo tebiriiwo, tobifuna, kibya kitegeeza abikulemesezza ya dikiteeta Museveni. Kitegeeza yabikulemesezza kubanga ebyo mu busobozi bwe ne mu buyinza bwe asobola bulungi nnyo okubikutuusaako kubanga tagenda kukwata mu nsawo ye, wabula resources ez'eggwanga weeziri zasobola okukwasaganya obulungi eyo enkulaakulana ebaawo. Kakati bw'ebanga eyo enkulaakulana teriiwo, kitegeeza nti service delivery teriiwo, kitegeeza nti Museveni yaba akuleetedde okubonaabona. Tewali kubuzaabuza kugamba tinedda ye mulungi naye baakola nabo, anti baakola nabo. Lwaki gwe otusibako b'okola nabo nga buli kaseera weesiba mu woofiisi? Lwaki tovaamu n'oleka abalala ne bakulembera eggwanga, nabo ne baleeta abalala bannaabwe abasobola? Naye gwe weekwasa bano anti nedda Museveni mulungi naye baakola nabo. Olaba kakati b'okola nabo ani abakulondera? Kubanga era b'okola nabo era batambulira mu mbeera ey'obwannantagambwako nga bamanipulatinga amateeka, nga bayisa olugaayo mu buli kimu, kubanga bali mu sisitimu ebabeezezaawo ebbanga n'ebisigo ne bagafuula maka gaabwe. Lwakuba ggwe ne kiyita bannansi okubeera nga babonaabona. Uganda n'efuuka ey'abantu abalondemu. Ekyo kye nkugamba nti alemesezza buli kimu ye Museveni. We must put a lasting solution to our problems. Tulina okufuna eddagala oba okusigugulula ekikolo ekiremezaawo ebizibu byaffe, tuleme kujjanjaba bubonero, wabula tugendere ddala ku cause, tugendere ddala ku kikolo, ye Museveni asiguukululwe. Buli omu waali mu busobozi bwe, mu kapasite yo, olina okukola kyonna oba gwe kyolowooza nti kyekiyinza okuyambako okununula eggwanga lino, okuliwonya amaziga ago, abantu okubeera nga bakaaba, abantu okubeera nga battibwa ng'ebiyenje, abantu okubeera nti nno bawona, okubeera nti batuuliddwako abantu abatono bwe bati abakulemberwa omuntu omu nga ye bokka baafaako bye balina okufuna mu Uganda eno. Kubanga njagala okubabuulira mmwe abampuliriza nti donations zonna, donations nti katugeze essente ze batuwa wano obuwi mu ngeri y'okutuyamba oba obuyambi bwe tufuna okuva mu mawanga ag'ebweru nga batuwadde nga donations, Uganda tekyasobola kubeera nga ebufunamu. Uganda eno gye mulaba tekyasobola kubeera nga ebufunamu. Ensi yonna ne bwevaayo naye nga katuyamba Uganda, Uganda tekyasobola kubeera nga ebufunamu nga Uganda oba ggwe omuntu owa wansi, wabula babeera bayamba abantu abatono bwe bati, kubanga ako konna akasente kabeera kaabwe, kubanga sisitimu yavunda dda. Era gwe njagala okubuulira kati tuli mu wasted years, tuli mu wasted years. Ebyobugagga eby'omu ttaka tebikyasobola kuyamba Uganda kugikulaakulanya kubanga byonna babyefunza dda. Abantu abafamire emu ab'akabondo akamu temumanyi obulungi. Kitegeeza nti gwe Munnayuganda ne bw'oliwagira n'owagira n'okuuka ejjembe tolina kyogenda kufunamu. Ate era bajja kumaliriza bagenze bafudde, naye era nga gwe emyaka gy'egyo paka tikankuwa ekyokulabirako nti abantu abaali bakazaalibwa nga Museveni yakajja mu buyinza 1986 bagenda mu myaka 4, bwe tunaatuukira mu 2026 bajja kuba bawezezza emyaka 4. Kati emyaka 4
nga watandikira mu bonna bakone nojja bwotyo no dropping out nga already oli kudduka bakusuubiza dda nti abo ba UPE dropouts balina kuttibwa buttibwa balina kumalwawo nze ngenda kuba malawo nga already saawa eno wateekebwako dda cross emyufu ng'olina kugibwawo bugibwa oli mu bwavu obutagambika oli awo oleekaana buleekaanyi buli kimu bannange oli mu miranga tomanyi kyogenda kulya leero kitegeeza ate enkya tonabona kirowoozaako kyonoolya abaana bo ate tomanyiddeeko ddala so nga ate resources weeziri ebyobugagga weebiri ne Uganda yennyini amaanyi g'abantu weegali basobola okulima emmwanyi n'ebintu ebirala naye emmwanyi yo already bagifootodde dda nga vanire bamufootola kiba kitegeeza kati gwe omuntu owa wansi already bongera kutemerako ttaka tojja kusobola kulwanirira mmwanyi ng'era vanira bw'otaasobola kumulwanirira naye ky'osobola okulwana n'okuuka ejjembe kwe kuggyako dictator kwe kuggyawo Museveni alina kuvaawo Uganda okutereera kirumira omugenzi kirumira okuva mu Uganda Police Force yali bamwegaana yagamba nti ne bw'oyogera toli safe kati nga bwe ndi wano naye ne bw'osirikira toli safe kubanga bino byonna byenkunyonyodera bikosa ggwe owa wansi mujjaga nti obulamu bwe bugagga yes obulamu bwe bugagga naye Katonda yakutonda kubonaabona gwe kubeera mwavu gwe kubeera nga tolina ssuubi ng'oli awo mbula okuba bakuwa otulo weebaka mbuli awo temwebaka otulo temwebaka muve mu byobufuzi beeri nga bagaggawala nga bakola buli kimu beeyagala Mukama Katonda tuleme kukkiriza tukwata bujiga kutuuka awo Museveni talina kyatugamba nti akyetaaga okufuganya eggwanga lino okuleka omululu n'okweyagaliza yekka n'abantu be n'abaana be bazzukulu be n'abako oba n'abalala ab'eŋŋanda naye tewaliiwo ensonga yonna gy'ayinza kukuwa ate era nga tukiraba nti ebintu byonna byongedde okubeera nga bikona nga bifa buli kimu kifa byongera kukona kugamba omanyi omuntu ng'anaafa asobola n'okuyimuka n'atema amazina juzi nalaba Tamayi Mirundi John yange anyumyaga nti kitaawe yayimuka ku kitanda kwegamba ng'akuwa essuubi nti mulamu kumbe munda muvundu kati mujja kuddaawo mulabe olw'okuba nti akoze kino kati laba kino baleese simanya parish development model 4 income model yes ebyo byonna si bibi si buvumirira nti bibi saagala ompande ebigambo mu kamwa ebyo byonna biba birungi naye sisitimu gye tulimu tekyasobola kubikola kubifuula birungi kubanga juzi nalaba nga Masaka nga Museveni alonjinga 4 income model ng'ali ku ebyo naye nagenda okulaba example gye baasaba ya minisitaani tewaliwo muntu munaku gwe bayinza kugamba nti ono abadde munaku uno yikazizo nyazirina naye asobodde okukola bwati ne bwati era bajja tuwa ekizambo bajja tuwera ku gundi ya minisita Nabbanja ajja kugambe nti yagiza obutungulu simanya afunyemu milioni 7 kituufu yakyogedde mu butanwa yabadde ndowooza ategeeza mitwalo 7 n'agamba obukadde 7 naye ekyo kiraga nti waliwo okukubagana nti ye kennyini ageza akolerera nnyo okuba nti nno amatiza abantu ayina engeri gyakubaganamu ekimweta n'okwogera figures enfu kubanga olwagala amatize nnyo olaba temusobola kubeera bachampiyoni nti mumulowooleza ensi nti ensi buli mwe muyinza okukitegeka nti ng'emyaka giri 40 gye mulimu ne mulaga mwensi mugenda gitegeka nnyo nkugambye nti gwe akatonotono koolabawo obuuzi okulaba bazimbye obuguudo obutonotono obuli awo n'ozimba obutaletale bwe batyo ate byali badde bisukkawo obwo bwe butonotono nkugambye nti omuntu ne waba agenda kufa mu ssaawa eddakiika 5 eziddako asobola okuyimuka n'azina amazina kati Uganda weeri Katonda yagiwa enkuba n'agiwa buli kimu obudde obulungi ettaka eddungi kitegeeza nti era
kebe mwanyi yali bageza ko jikuba emabegeri era emaliriza yebbuludde yonga yo nete kijjaawo ndi waliwo force egirwanyisa kati mumusigala uli abagamba nti olaba emwanyi ekoze bweti emwanyi ekoze bweti olaba twe twagitumbula tuvudde nga tugitumbula okuva edda nedda naye ng'ekituufu mukimanyi nti Uganda lyeggwanga Katonda liyawa era lisobola okugaggawala mu ddakiika 2 singa liba lirina obukulembeze obulungi kakati embeera egyo tuyitamu olwokuba nti osobola wali ekiti kya muwogo ne kimera ne wayitawo emyezi 3 n'ojja n'okijjawo n'okikula n'olyako muwogo tekibaleetera kulowooza nti wano waffe embeera eri yadde waffe embeera nnungi kati Katonda bw'akuwa okubeera ng'oli mukazi mulungi onyirira ofaanana bulungi oli muwala muto oli mulungi kitegeeza nti genda ogabire buli musajja yenna gw'osanze buli musajja yenna gw'osanga muwe gwe tolinaawo kitiibwa kyo obulungi bwo yes bw'oba kitegeeza kye kitiibwa kyo era bbawo yekka yalina okuba nga afuna extras ku bulungi bwo bano abasigadde beegomba bwegombi bana ekikazi ekirungi naye kati ffe tulowooza olw'okuba nti nno Uganda ne bw'osuula wali ekiti kya muwogo kimera enkya n'okikuulawo n'olyako muwogo Uganda Katonda yagiwa embeera ffe mu Uganda eri okke emmere eri kiipu okusinga mu nsi bali bizibu byabwe kinya oba buwunga bwabwe oba ewalala kiki ffe waffe si bwe kiri leka tukozese ekyo Katonda kye yatuwa kubanga buli omu akozesa kyalina bw'obeera ng'oli mu bikonde ng'olina height ng'oli mumpi ku ggwe oyinza okukozesa advantage ey'obuwanvu bwo oli naye bw'aba akusinga amaanyi naye asobola okukozesa advantage ey'amaanyi yadde nga mumpi ku ggwe kati ne Uganda nayo tetugikompeyaringa na Congo kubanga ekongo kati ng'ekatanga tulaba nga gold olusozi lubumbulukuka nga lonna lubembedde gold naye ate nga be basinga obwavu mu kitundu ekyo nga baavu nnyo abantu baayo lwaki naye ate nga ebyobugagga bingi nnyo bye balina kati naffe ng'Uganda tulina okubeera n'obukulembeze obulungi obusobola okutubbulula so sikkabya bantu maziga fugako kyofuze genda n'omulala ajje afugeko kyafuze agende n'omulala ajje agende bwe tutyo tuleme kukwatibwa bwejega nti bano be balina vision eno family kati yebirina okutwala kyokutufuga bannange